are saying the answer should not be expected to come from the military commission. It should come from the electoral commission which was appointed. Okusika omugwana kati kukyaliwo obanga ddala mutuufu kyali mu mateeka Paulo Muwanga ekiragiro kye yagenda maaso n'okuyisa ku lw'akakiiko k'amagye ng'abeera omuntu yenna kabeere ssentebe oba bakiise kakiiko k'ebyokulonda obutalangirira muntu yenna oba ebyo byava mu kulonda. Yadde ng'ekiragiro kino yakiyisa ng'ennaku z'omwezi 11 mu Desemba 1908 wabula obudde obw'akakiiko k'amagye ekisanja kyako kyali kimaze okubeera nga kiggwako. Wabula bano kye baakola ekiwandiiko kye baayisa baakiwandiikako nti kyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba kisobole okulaga nti kyabagibwa ng'akakiiko k'amagye kaali kakyaliwo mu mateeka. Muwanga okuwalirizibwa okuvaayo okubeera ng'ayisa ekiragiro ekyo kyali kimaze okweyoleka nti yadde baali bakoze kyonna ekyetaagisa okubeera nti UPC ewangula akalulu wabula kyali kyeragako ate nti DP emaze okubeera ng'ebamegga era ng'abakulu mu DP baali bamaze okulangirira ateekako n'emikutu gy'amawulire. DP mukadde ako yali emaze okukakasa nti yakawangula ebifo 65 ku 126 ekyali kigiwa olukusa okubeera ng'eteekateeka gavumenti. N'abaali balondoola ebyokulonda okuva mu Commonwealth Observer Group nabo baali bamaze okubeera nga bayisa lipooti yaabwe ku kalulu ako. Bano nga bamaze okukola lipooti yaabwe yali esoose abamu ku bo baali bamaze n'okuddayo mu mawanga gaabwe nga bavudde mu Uganda. Wabula Observer bano oluvannyuma kyababuukako ate bwe baawulira nga Muwanga amaze okuba ng'ayisa ekiragiro ekyali kiwa chairman wa Military Commission obuyinza okubeera ng'alangirira ebyali bivudde mu kalulu. Era ekiragiro kino kye yayisa kyali kigamba nti ebyo byonna ebinaaba bisaliddwawo chairman wa Military Commission tewali kubiwakanya mu mateeka. Wabula Muwanga enkeera yaddamu n'akuwa olukuŋŋaana lw'abamawulire era muno n'ayogereramu ebigambo ebyali birina okukkakkanya abaali bazze okwekenneenya akalulu ako. Ebimu ku bye yayogera byategeeza nti ekiragiro kyali kimaze okubeera nga kiyisibwa nga bawera ab'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira baakitegeera oluvannyuma nti kyali tekigwanidde era olwo n'ategeeza nti akkiriza ab'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga balangirira ebyali bivudde mu kalulu ako. Kyokka yadde nga bino yabyogera naye kyali kikeerezi. Ekisooka nti ekiragiro kye yali asoose okuyisa ng'ennaku z'omwezi 11 kyo kyali kimaze okuyita era nga n'ebyali bigendereddwamu bimaze okuteekebwa mu nkola. Ekyokubiri nti mukadde ako yayogerera n'abamawulire ab'akakiiko k'ebyokulonda abasinga obungi baali bamaze okubeera nga badduka nga basinga balina bweru wa ggwanga omwali ne Secretary Vincent Sekono eyali atiisiddwa Milton Obote singa agaana okuwa obuwanguzi UPC. Ekyokusatu nti mu constituencies ezisinga obungi baali bamaze okukyusa ebyali bivudde mu kalulu nga ba UPC bamaze okulangirirwa yadde nga mu kusooka baali bakkiriza nti ate bawanguddwa. Mu kitabo ekyawandiikibwa munnamateeka Francis Bwenje eyali candidate wa DP mu Bushenyi North Constituency yategeeza nti obululu bwabalwa era ne bulangirirwa mu lujjudde era nga bagenda okubala ng'ono awangudde n'obululu 2,657 kyokka ng'ate muna UPC afunye obululu 6,300. Era ng'oluvannyuma lw'okumanya ebyali bivudde mu kalulu ako yatambula n'ava e Bushenyi okwolekera e Kampala asobole okuyambako banne okuteekateeka kabineeti. Tiwabula abaagenda ono n'asanga munne bwe baali bavuganya munna UPC Dr. Joseph Lulemenkuba Muhangi era n'amukwata mu ngalo ng'amuyozaayoza olw'obuwanguzi. Era bw'atyo Bwenje n'alinnya ennyonyi okubeera ng'ava embalala okwolekera entebe ate ye Lulemenkuba n'alinnya emmotoka okuba ng'ayolekera e Kampala. Wabula ono ng'ali mu kutambula yawulira ekirango nga kiyisibwa yadde ng'ali amaze okutegeeza banne nga bwe yali awangudde akalulu kyokka byamubuukako bwe yawulira ng'ate balangirira nti UPC yeewangudde. Ono agenda okuwulira nga bategeeza nti muna UPC yamuwangudde n'obululu 22,777 ng'era bagamba ye yafunye obululu 1,993. Okwefaananyizaako n'ebigambo bya Profesa Ebyafaayo naye yawandiika ng'ategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 12 lwali lunaku lwakutaano Radio Uganda yafulumya ebyali bivudde mu kalulu era nti UPC baali balangirira nti yafunye ebifo ebiwerera ddala 74 DP 51 UPM ng'efunye ekifo kimu. Paulo Muwanga naye oluvannyuma yalangirira nti Uganda National Liberation Army yakubeera ng'esindika ababaka 10 mu Paalamenti nga bonna ba UPC
era nga kino kyali kyongera okuwa UPC enkizo kubanga awo yali eweza ababaka 84 mu paalamenti, DP ng'esigala ku 51 ne UPM ng'esigala ku mubaka omu. Mu kitabo kye Francis Bwenje kye yawandiika, yadde nga basinga babuusabuusa bye yawandiika olw'okuba yali wa DP, yategeeza nti okusinziira ku declaration forms ezaali ziteereddwako emikono ne bakandidate ba DP, zaali ziraga nti DP yawangula ebifo 72, UPC ng'ewangudde ebifo 27, era nga bino yali ebiwangudde mu disitulikiti zino nga Mwapaaka yawangulayo 3, Lira 4, Kitigumu 3, Gulu 2, Soroti 3, Mbale ebifo 3, Ettololo 3, Ebushenyi 2, Kimu mu kitundu eky'Emmoroto, Kuumi, Kotido ssaako ne Iganga. Ekyaliwo kyali nti Muwanga ono ssaako ne banna UPC baali ku Nairo Mansions ne Dr. Milton Obote nga bwe baakyusiza ebyali bivudde mu kalulu ako ne basobola okubeera nga bawa UPC obuwanguzi. Era nga baali bakola ku Nairo Mansions akadde ako kwe kwali musajja mukulu Lutalindwa Mwene Bazireni, era nga naye yalaba engeri gye baali beetawulamu mu kadde ako. Kwolwo lwebaba obululu Musisi Muwanga n'amubuuza nti naye Musisi nti ddala guno omuliro gwe bagamba mu Bayibuli gye guli? Ko Musisi nti mukama wange oba oli awo gye guli? Ko Muwanga n'amugamba nti kankole byenkola gulyokera eyo. Yakola kye weyagambira nti kankole byenkola gulyokera eyo. Kati okuva olwo erinnya ne tumutuma gulyokera eyo. Twamuyitanga gulyokera eyo, Obote nga tumuyita bwete naye nga gundi tumuyita gulyokera eyo. Olwo mu 1986 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi, ba cabinet ministers 3 ne yali vice president n'abalala 14 baakwatibwa ne baggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe, era nga bano baali bavunaanwa gwa kubeera nti baali baagala kumamulako gavumenti ya musajja mukulu Yoweri Museveni eyali yakamalako emyezi 8 mu buyinza. Bano baali bawerera ddala 18 era ng'ekibonerezo kye baali boolekedde kyali kya kalabba. Abasinga okujjukirwa ennyo mu musango guno kwe kuli Paulo Muwanga eyaliko vice president wa Milton Obote, minisita wa Kamasa Evaristo Nyanzi, minisita eyali ow'amasannyalaze Andrew Kayiira, minisita w'obutonde bw'ensi David Lwanga, ssaako n'abalala. Era nga bano be bamu ku baali abakulembeze b'ebibiina ebyali birwanyisa gavumenti ya Milton Obote nga baali bayitiddwa okwegatta ku gavumenti ya musajja mukulu Museveni bakolere wamu oluvannyuma lw'olutalo olwali lutwalidde ddala emyaka 5. NRA bwe yatwala obuyinza mu 1986, abantu abawerako baatandika okubeera nga batwala emisango gyabwe mu kkooti nga bawawaabira Paulo Muwanga nga bamulanga kubeera nti yabawamba n'ekigendererwa eky'okwagala okubatta. Era ng'abasinga obungi baagambanga nti bano yabasibiranga mu Serena Hotel eyayitibwanga Nairo Mansions ebiseera ebyo. Ku mulundi ogwo Muwanga bwe yakwatibwa yasindikibwa ku mmeera e Luzira, era ono ne bamuvunaana ogw'okuwamba abantu 4. DPP Mark Dasmas Kabega yeezooba ne bannamateeka ba Muwanga okumalira ddala ekiseera ekiwera nga baali bakulembeddwamu Edward Eru. Paka okutuuka mu 1999 Muwanga ono lwe baamutta nga gavumenti tekyalina kyeyagaza musango gwe. Muwanga ng'akyawera ennemba n'emisango era yasimbibwako mu kakiiko aka Uganda Human Rights Commission abeeko ensonga zannyonnyola ku bigambibwa nti yali atobodde eddembe ly'abantu. Tiwabula Muwanga yali w'amasandali nga n'engeri gye yanukulamu ab'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu yali ya bukambwe ddala. Wakati mu kuwozesebwa, omusango Muwanga gwe yasooka okuwera ennemba nagwo gwali gwa kuwamba n'ekigendererwa eky'okutta Joseph Katumba ne Vincent Mawejje. Bano baali ba Luganda. Kyokka ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokuna 1988 omusango guno gwakyusibwa ne gufuulibwa ogw'okuwamba ng'omuntu akimanyi nti wayinza okubeerawo okutta. Katumba ayogerwako yali atemera myaka egy'obukulu 37 era nga ye mujulizi eyasooka okubeera ng'alabikako mu kkooti. Ono yaleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokutaano 1988. Ono yategeeza kkooti nti ye ne muganda we baali bavuga mmotoka ng'etwala amata ga buwunga nga mulimu emitayimbwa, spare parts ow'enjawulo,
chemicals z'amazzi nga baali babijja mu Mombasa nga babitwala Rwanda. Tubula ab'ebyokwerinda baabakwata ng'ebiragiro byali bivudde wa Muwanga. Era bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 Juni 1981 mu kitundu ekyerugazi. Katumba yategeeza nti abasajja abaali bakutte emmundu baabakwata ye ne muganda we ne babatwala ewa Muwanga n'ababuuza ebibuuzo eby'okumukumu wabula ng'oluvannyuma ono yabawa ekyemisana. Wabula Muwanga yalinga atamatidde nangeri gye baddamu bibuuzo bye yali ababuuzizza. Nti oluvannyuma Muwanga yayita basajja be ne bakwata abooluganda bano okubajja mu Nairobi Mansions ne babatwala ne babagalira mu safe house e Nakasero. Bano bwe baabatuusayo baabambula ne basigala bukunya ssaako okubatulugunya. Katumba yagattako nti abamagye baabatiisatiisa okubamenya emikono, okubasalaasala n'amajambiya singa tebababuulira byakulwanyisa gye biri. Bano baali babateebereza okuba nti baali batambuza byakulwanyisa era nga bye baali bababuuza. Kyokka Katumba ne muganda we baategeeza abamagye nti si kituufu era ne basaba abamagye babakkirize babatwale bakebere emmotoka yaabwe bakakase nti temwali byakulwanyisa. Nga wayise ennaku ntonotono, Katumba ono baamulagira okubeera ng'avuga emmotoka yaabwe agitwale ku military barracks e Kireka wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Ono yatuusayo emmotoka ne bagyekenneenya ng'era tewali kye baasangamu. Bano mukadde ako baalowooza nti bagenda kuteebwa, kyokka baabategeeza nti ebiragiro ebivudde ewa Abaavu bigamba nti balindeko okubata. Bano baatwalibwa e Kireka ne baggalirwa okumala emyezi egyawerera ddala 4 nga tebannabakubeera nga batwalibwa e Luzira. Bano e Luzira baamalayo emyaka 2 n'emyezi egyawerera ddala 8. Ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 19 Ogwokutaano, Mawejje naye yategeeza nti Muwanga yalagira bamukwate ne bamuggalira nga kw'otadde n'okumutulugunya. Olwo ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokutaano 1988, Kabega yasaba kkooti ey'owaggulu ng'ekulembeddwamu omulamuzi C.M. Kato okusingisa Muwanga omusango olw'obujulizi obwali buleeteddwa. Kyokka ng'ennaku z'omwezi 4 Ogw'omusanvu 1988, omulamuzi Kato yasonyiwa Muwanga emisango egyali gimuvunaanibwa era bw'atyo ne bamuta, kyokka ng'ono yaddamu okukwatibwa olunaku lwe lumu ng'avunaanibwa omusango gw'okuwamba n'ekigendererwa eky'okutemula Francis Lubega ow'e Masaka nga kigambibwa nti ono yawambibwa nnaku z'omwezi nga 17 Septemba 1982. Omusango gwatandika oluvannyuma lwa wiiki emu ng'eyiseewo ng'ono amaze okukwatibwa era Muwanga mukadde ako ng'ali atemera myaka egy'obukulu 84 yeegaana emisango egyali gimuteereddwako. Munnamateeka we Ero yagenda maaso n'okusaba Muwanga yeeyimirirwe ng'ennaku z'omwezi 15 Ogw'omunaana 1988. Kyokka DPP Kabega n'asaba kkooti egaana ono okumukkiriza okweyimirirwa ng'agamba nti omusango guno gwa naggomola nga yeetaaga okusoma fayiro eyali evudde mu kunoonyereza. Mu kiseera kino omusango omulala era gwaleetebwa ng'ennaku z'omwezi 5 Septemba 1988 ne bamuteekako emisango emirala egy'okuwamba Paulo Nyanzi ow'e Bukulula mu disitulikiti y'e Masaka era n'ekigendererwa ekyokwagala okumutta. Omulamuzi wa Court Magistrate Ssekabira Jjuko yasooka okuwulira omusango guno, wabula oluvannyuma Chief Magistrate Edward Bamwite omusango ye yagudda mu mitambo. Kabega yategeeza kkooti nti ng'ennaku z'omwezi 2 August 1981, Paulo Muwanga bwe yali nga ye Vice President yawamba Nyanzi ono n'amuggalira ku Nairobi Mansions. Emisango nga gigenda maaso n'okuwulirwa, abantu ab'enjawulo baatandika okuleeta okwemulugunya kwabwe eri akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu nga bawawaabira Muwanga okutyoboola eddembe lyabwe. Era wano Muwanga n'asaba kkooti ebeere ng'emukkiriza agenda eri akakiiko kano. Akakiiko ka Uganda Human Rights akadde ako kali kakulemberwa omulamuzi Arthur Odda. Wabula ebintu byakyuka mu mbeera etaategeerekeka. Ssaabawabi wa gavumenti Kabega bwe yavaayo ng'ennaku z'omwezi 25 October 1999 n'ategeeza nga gavumenti bw'etakyalina kye yeetaaza misango gyali giteereddwa ku Muwanga era nti gyonna bagimuggyeeko era nti Muwanga agwanidde okubeera ng'ateebwa ali butaala nga bannayuganda abasigadde. Ennaku z'omwezi 25 October 1999 yavaayo n'ategeeza nga gavumenti bw'etakyalina kye yeetaaza misango giri ku Muwanga era nti gyonna bagimuggyeeko. Emisango nga Muwanga gimaze okumuggyibwako, omulamuzi Edward Bamwite yakkiriza Muwanga ateebwe era ono n'akkiriziganya ne munnamateeka wa Muwanga Ero eyali asabye ab'ebyokwerinda okubeera nga bawa Muwanga obukuumi kubanga engeri gy'aliko omukulembeze mu ggwanga lino yali yeetaagira ddala obukuumi obwo. Bamwite
yategeeza nti agenda kutegeeza bekikwatako ensonga eyo bagiteeke mu nkola. Kigambibwa nti Muwanga bwe yateebwa yatwala kumpi essaawa nnamba ng'akyali ku kkooti awo ng'alinze empapula ze ezimutta. Era ono bwe yamala okuteebwa n'afuluma n'ategeeza nti Katonda munene.